ya patinira omwandi omutuukirivu Amina nkwebaza gwe munnange akyekuumidde ku BBS Telefayina mwekereza katulika luno eno Sunday ya 24 mu mwezi ogw'omwaka era nga njalo okutegeeza nti mukadde kano tuba tuyingiddewo n'okusinza kati n'omwekerezia kiba kitambiro kya misa nga njalo okutegeeza nti kitambiro kya misa kino kikutuusibwako bannaffe aba Centenary Bank nga mukadde kano Centenary Bank nga gwe omuzadde ali eyo oyagala kuzza mwana wo ku ssomero bakutegeeza nti oba osobeddwa nga tolina bisale byetaagisa ate nadde amasomero agamu tigatandikirawo okusaba ebisale oba bagamba ntwalako ekitundu Centenary Bank weeri okukuwa gwe omuzadde ali eyo okukuwola ku magoba amatono ddala osobola otwala omwana ku ssomero ate mu maaso awo otandika okuzzaayo mpola mpola. Kale Centenary Bank era ekutegeeza nti gwe ali eyo ng'olina oba kaŋŋambe nga ATM card weewale nnyo okugaba pini ebeere kyama kyo wekka wekka era weewale nnyo abafere mu ngeri ez'enjawulo kubanga kati obufere bungi nnyo obuli ku mutimbagano ng'oli asobola okukubira essimu n'akubuzaabuza n'akulimba nti oba leeta ennamba yo tulage pini namba ya ATM tusobole owangule mu Centenary Bank. Centenary Bank gamba nedda gwe wenna ng'olina kyagala okumanya ku Centenary Bank batuukirire ku matabi gaabwe ag'enjawulo okwetoola eggwanga lyonna agasoba mu 84 oba oliawo osobola okuba ku nnamba zaabwe zimanyikiddwa era zibasiba balaga mukadde konna. Awatali ekyo gwe ali eyo munnange weewale nnyo okukolagana n'omuntu gw'otategeera bulungi nnyo naddala ng'omugabira ennamba ye y'ekyama emuyingiza mu akawunti yo. Katugende butereevu mu kitambiro ky'emmisa nga Centenary Bank yekikutuusaako. Mpozi era okwongera okukujjukizaako nti Sunday eno gye tulimu ku ludda olw'Ekereziya Sunday ya 24 mu Ekereziya Katulika era nga wano emu oba oli akubuulira okugenda okubanga kututuusibwako kuliko okuba nti ku Ekereziya Katulika tuba n'emasomo abiri ate wamu n'evanjiri ey'olunaku nga oba oli awo era gwe ali eyo ate neeteekateeka bulungi njagala okukutegeeza nti beera mweteefuteefu ekimala kubanga wano ku BBS Telefayina tugenda kuba tukutuusaako ekitambiro ky'emmisa kino. Mpozi mbadde nkyayongera okukukaatiriza ku nsonga ya Centenary Bank nti abazadde bangi naddala mu biseera bino ng'olunaku olw'enkya abaana bagenda kuddayo ku masomero. Abazadde abasinga abaana bamanyi n'okubakuumira waka wiiki nnamba wiiki ey'okubiri naye ng'ensonga ki agamba munnaye sinafuna kasente ate ku ssomero lye ntwala omwana wange beetaagayo akasente omwana alyoka atandika okusoma. Oba oliawo kiwulikika nti n'amasomero nago gaba geetaaga ku nsimbi ate kwe gayinza okutandikira kubanga omwana oli bw'omusindikayo abasomesa nabo baba beetaaga ku ssente ate n'ebyokulya n'ebikozesebwa ebirala ebitambuza essomero. Kale gwe ali eyo omuzadde ng'osobeddwa ogamba ssente nzigyeewa kubanga kati kana akaseera ke tuli mu kaseera kanayokyani buli omu anoonya kasente. Kale Centenary Bank ekugamba nti yo weeri gwe kasitoma waayo atereka nayo mu kaseera konna esobola okuwa ebbanja mu ngeri ez'enjawulo n'otandikirako mpola mpola n'ekuwa oba oliawo n'ekuwayoko ekitundu ate n'otandikirako. Kale nga bw'olabaawo ku sikwiini zaffe ku BBS Telefayina ate tugenda kuba tukutwala butereevu mu kitambiro ky'emmisa nga bwe nkutegeezeza nti Centenary Bank yeteekamu ensimbi. Goberera bulungi. Ekitambiro kya mmisa kino kisabiddwa bano mu ngeri y'enjawulo. Nakyanzi Justin ow'e Nalukolongo asabira abaana be Alani ne Aida naye yennyini yeesabira Omukama amususse obulwadde obulumuluma era asabira n'abaafa. Nankumba Agnes thanks God for the gift of life. She prays for her children, especially her son who is soon sitting for her PLE exams. He also prays for the souls in purgatory. Abenji y'omugenzi Joseph bampadde ekkomamboga beebaza Omukama olw'ekirabo ky'obulamu n'ebirungi basaba omukisa n'obugabirizi
mu maka gaabwe era basabira emyoyo gy'abooluganda bonna abaafa. Rosary yeebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ate asabira abantu be obulamu obulungi. Ubwo tugatta ebyetaago ebitali bimu buli omu byazze nabyo ku makya ga leero tubigatte wamu wano tuweereze ekitambiro kimu mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Abooluganda abaagalwa, ku Sande eno eya 24 mu mwaka gw'Eklezia B, obubaka obuli mu masomo bwe tubufunza. Amasomo ga leero gatutegeeza, gatukoowoola okutegeera Kristo Mukama waffe y'ani, kiki kyatwagaza. Kristo ayagala tweveemu, twetikke emisalaba gyaffe ate tumugoberere. Twesabire nga tuyita mu nnyaffe Bikira Maria eyayimirira ne Yesu paka ku Kalivaaliyo n'amuwanguza, naffe atuyambe, atuyigirize omwana we kyayagala. Tweyatule nga bwe tuli aboonoonye, tuliko tusaanira okuweereza Omukama ekitambiro kino ekitukuvu. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Mu kwogera, mu kukola ne mu butakola, gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatula ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, ate atutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristo tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ffenna twetale wamu ne bamalayika ab'omu ggulu tugulumize Katonda Kitaffe nga tuyimba ekitiibwa.
Katonda gw'omutonzera omulabizi w'ebintu byonna, amaaso go gazze ku ffe okusobola okuwulira mulimu nanga bw'otusaasira, tuwe okukuweereza n'omutima gwaffe gwonna. Ekyo tukikusaba nga tuyita mwana Yesu Kristo Mukama waffe, oyo awangala n'amulamu ne paati nga mu kimirimo y'omutuukirivu Katonda omu, emirembe n'emirembe. Essomo erisooka. Bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi. Mu nnaku ezo Isaaya n'agamba nti Omukama Katonda yanzigula amatu n'essiba mu jeemu, sadda nnyuma. Omubiri gwange nagulekera abaagukuba, n'amatama gange saagaggyaawo nga bankuba empi n'okunfujjira amalusu. Omukama Katonda yannyamba, awo nno siswadde. Amaaso gange gali ng'ejjinja ery'embaalebaale, manyi sijja kuswazibwa. Ampolereza ali kumpi. Ani ananjogerako obubi? Ajje tugasimbagane. Ani omulabe wange ansemberere? Nze Omukama Katonda yannyamba. Ani anansalira nti gunsinze? Abo bonna bajja kuyulika ng'ekyambalo, ennyenje zibalye. Mu mmwe ani atya Omukama, awulira eddoboozi ly'omuweereza we? Atambula mu nzikiza, atalina kitangaala, asuubira mu linnya ly'Omukama, yeesiga Katonda. Ebyo Mukama yabyogera. Katonda yeebale. Zabbuli ey'ekikumi-mu-15. Nditambulira mu maaso g'Omukama mu nsi y'abalamu. Mu maaso g'Omukama mu nsi y'abalamu. Omukama mwagala kubanga yawuliriza eddoboozi ly'okuwanjaga kwange, kubanga yantegera okutu ku lunaku lwe namukoowoola. Nditambulira mu maaso g'Omukama mu nsi y'abalamu. Emiguwa gy'olumbe gyanzingirira, n'emitego gy'amagombe ne gintuukirira, n'engwa mu kweraliikirira ne mu nnaku. Nakoowoola erinnya ly'Omukama nti, ayi Mukama, lokola obulamu bwange. Nditambulira mu maaso g'Omukama mu nsi y'abalamu. Omukama wa kisa, mutuufu, Katonda waffe asaasira. Omukama akuuma abatene, nali munaku n'andokola. Nditambulira mu maaso g'Omukama mu nsi y'abalamu. Anti yawonya omwoyo gwange mu kufa, n'amaaso gange mu maziga, n'ebigere byange mu kugwa. Nditambulira mu maaso g'Omukama mu nsi y'abalamu. Nditambulira mu maaso g'Omukama mu nsi y'abalamu. Bye tusoma mu bbaluwa ya Yakobo omutume. Abooluganda, oli okugamba nti nina okukkiriza so nga talina bikolwa, kigasa ki? Oba muganda wo yadde mwannyoko bayita busa, tebalina ke balya buli lunaku, omu mu mmwe amala abagamba nti mugende mirembe, mukkute, awatali kubawa ebyo bye beetaaga mu mubiri, kigasa ki ekyo? N'okukkiriza bwe kubeera, bwe kutabeera na bikolwa, kuba kufu. Awo oli we yandigambidde nti
gwe olina okukkiriza nze nnina ebikolwa. Kale ndaga okukkiriza okutalina bikolwa, nange nnaakulaga okwange nga nzija kubikolwa. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Kristo omwana w'omuntu yeetaaga okubonaabona nnyo. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Maliko. Mu budde buli Yesu n'avaayo n'abayigirizwa be n'alaga mu byalo eby'e Sezaaliya ekya Firipo. Mu kkubo n'abuuza abayigirizwa be n'abagamba nti abantu nze bampita ani? Ne bamuddamu nti bagamba nti Yowaana Batisita, abalala Eriya, ate abalala omu ku balanzi. Awo n'abagamba kikale mmwe nze mumpita ani? Peetero n'addamu nti ggwe Kristo. N'abakuutirira baleme kubaako gwe babuulira ku ye. N'asooka okubayigiriza ng'Omwana w'Omuntu talema kubonyaabonyezebwa bingi, n'okugaanibwa abakulu b'ebika n'abakulu b'abasaserdoti n'abawandiisi, n'okuttibwa nga wayise ennaku 3 n'azuukira. Ekigambo ekyo n'akyogerera ddala mu lwatu. Peetero n'amuddira n'asooka okumukomako. N'akyuka. Bwe yalaba abayigirizwa be n'akangavvula Peetero n'agamba nti nva mu maaso Sitaani, kubanga ebya Katonda tobitegeera, otegeera by'abantu. Awo n'ayita gy'ali ekibiina wamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti oli ayagala okungoberera yeegaane yekka, yeetikka omusaalaba gwe angoberere. Kubanga anaayagalanga okuwonya obulamu bwe, oyo ng'abubuzizza, naye anaabuzanga obulamu bwe okubeera nze, okubeera evvanjiri, oyo alibulokola. Ekigambo ky'Omukama. Yesu Kristo ye mununuzi waffe, ye Mukama waffe. Tutegeere kiki kyali mu bulamu bwaffe. Tutegeere kiki kyatwagaza, kiki kyatulindiriddemu. Abooluganda abaagalwa mbalamusizza.
ate ne mbaaniriza n'essanyu ku Sande ne 24 mu mwaka gw'Eklezia B. Amasomo ga leero Kristo atusaba ebintu bisatu byokka. Atugambye ekisooka tweveemu ffekka. Let us move from self-centeredness to self-giving. Tujjewo ebyokwerowoozaako ffekka nze njagala kino. Mukama agambye nti weeveemu. Comfort zone gy'olimu mwattu giveemu. Ekyokubiri agambye nti weetikka omusaalaba gwo. N'ekyokusatu omugoberere. Olujja kubeera mugoberezi wa Kristo owannamaddala. Tuwulidde mu Vanjiri Mukama waffe Yesu Kristo n'avaayo n'abayigirizwa be n'ababuuza nti abange naye ddala mulowooza abantu bampitaani? Abantu bandowoozaako ki? Naye nti abalala bagamba nti gwe Yowaana Batisita, abalala bagamba gwe Eriya, abalala bagamba nti omu ku balanzi ndowooza yafa akomyewo. Kale ate mmwe mumpitaani? Simooni Peetero n'agamba nti ye gwe Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era mu vaazo n'endala Simooni Peetero kino kyamusiimya nnyo. Yesu n'agamba nti omubiri n'omusaayi si bye byakubikulira ekyo, naye Kitange ali mu ggulu. Era ku ggwe kwe ndizimba Eklezia wange, n'emiryango gy'emagombe tegiri musobola. Peetero n'afuna obubonero bungi. Yesu n'agamba nti abantu bano kambabuulire tuleme kukoma ku byakungulu. N'abagamba nti mwategedde Omwana w'omuntu ateekeddwa okubonyaabonyezebwa, okwegaanibwa ab'ebika, okuttibwa, ate ku lunaku olw'esatu azuukire. Peetero gwe baali bawadde obubonero lwabiwulira n'agamba nti ekyo tekisoboka. Ate obonaabona otya nga tuli wano? Nedda. Ng'alinga muga nti tobiddamu ebyo, nga lwaki tuli wano kukulwanirira, nga ku musaalaba ononako ki? Yesu n'amugamba nti gwe nno ofuuse sitaani, ebya Katonda tobitegeera, ebyokungulu by'otegeera. Abantu bangi nnyo ebya Katonda tetubitegeera, twanguyirwa nnyo ebyokungulu. Oli n'agamba nze abantu abangoberera ku social media bangi nnyo, nange bengoberera n'omuwendo sigumanyi. N'ogenda omubuuza nga mubagoberera ne Yesu taliimu. Olunaku omala essaawa 24, naawe weebuze nti ennaku z'olowooza ku bya Katonda, ku bya Yesu, essaawa ziri mmeka? Yesu atugambye weeveemu wekka, from self-centeredness to self-giving. Abantu bangi baagala nnyo comfort zone. Nze njagala kino, nze balina okunjiga, ewaffe tuli bakambwe. Mbiwulira nno wano nga abafumu bazze wano mu nsonga zaabwe. Bwe namubuulira ewaffe tuli bakambwe nnyo, namubuulirirawo nga nakamuleeta, namubuulirirawo obusungu obwange bumala emyezi 3. N'omutunuulira noga nti bwe bunaaba bwakakugwako ate lwalawo ekikunyiiza, nga egyo myezi si 6. Nze ndi bino, nze kino kyenjagala. Omusaalaba gukulemye okwetikka, obukristu bwo bwakungulu. Weeveemu, ebyo biveemu.
Yesu Kristo yaleka eggulu comfort zone n'agamba bannange kangende nnunula abantu, n'azaalibwa n'akula n'abeera mu bantu ne bamunyoomoola ne bamutta n'okumutta. Naye bwe baamala okumutta ne bamukomerera ku musalaba n'agwetikka n'agulemerako. Yesu Kristo bwe yalemera ku musalaba yawangulira waggulu. Musalaba kabonero ka buwanguzi. Olwaleero bwe tusoma no mu Philippians chapter 2 bagambye nti mu linnya lya Yesu byonna bifukamira mu ggulu ne mu nsi n'eyo mu magombe. Kiisi lulimi ne lwatula Yesu Kristo nti Mukama. Katonda n'afuna ekitiibwa. Yakijjawa. Yanyweza omusalaba n'agunywererako. Abooluganda abaagala emisalaba gya ngeri nnyingi. Ebizibu bye tusanga gye gimu ku misalaba gye twetikka. Oyinza okuba nga omusalaba olina gwa bulwadde. Oli mulwadde towona n'ogamba ye bannange kiki. Omulala omusalaba guli mu maka mu bufumbo. Omwami oba mukyala lujuuju. Omulala omwami wano yannyumiza nanga nti munnange mukyala wange anywa ku mwenge. Naye guli musalaba gwe nnina naye nakkiriza ogwetikka. Ate bwakomawo ng'atamidde atera okumpujjamu empi buli kiro. Naye nze simuloopa mu bantu enkeera mulamusa bulungi. Omusalaba bangi abalina egifaanana gityo. Emirala gy'abaana ebyana byalokoka bakola batya tebawulira bagenda ku ssomero be basemba ate ng'otaddemu ssente nakyo nga kizibu kiri awo. Emisalaba nyingi emirala gya bunnaddiini. Oluusi okuba nga famire yekufuukidde omugugu. Oyinza okuba nga mikwano gyo be bakufuukidde omusalaba. Ebiragaano bye bwakuba nga bifuuse omusalaba omunene. Abalala mikwano gyabwe gw'obadde oyita mukwano gwo n'akulyamu olukwe n'afuukira omugugu. Muliraanwa we afuuse omusalaba. Omuntu akubbako ettaka afuuse omusalaba. Ayakubbako obululu bwo ng'afuuse omusalaba. Kati agenda yeewaanawaana. Oluusi bya bufuzi nga bye bifuuse omusalaba. Oluusi bintu bye bifuuse omusalaba. Oluusi obuvunaanyizibwa obwakukwasibwa nga gwe musalaba omunene gwe weetisse. Emisalaba mingi nnyo tetuyinza kugimenya abooluganda ne tukimalawo. Naye tuleme kulemererwa, tuleme kutendewalirwa. Tutunulenga ku musalaba gwa Yesu Kristo. Tugambe nti ye bwe yagwetikka yakola ate ne bwe yeegayirira. Naye Katonda yamunyweza. Awo nno naffe tubeere bagumu. Bulijjo emisalaba gye tusanga tunywere kubanga wano mu kitabo kya Isaaya bagambye nti sijja kuswazibwa. Omukama ampanirira, ampolereza ali kumpi. Awo nno emisalaba gyaffe abooluganda tunywere tugituuse ku Kalivaaliyo. Baatubulira olugero nti omuntu omu yakwata omusalaba n'agenda ewa Katonda n'akaayana ti Mukama wange omusalaba ng'ompadde munene guno. N'agamba giri wali mu kasero wali genda oggyemu omulala. N'agenda n'agitunula n'aga nti guno leka nguleke. N'aggyayo omulala yagenda okulaba ng'ate gusinga ku guli. N'aga nti kanfuneyo omulala ate guno gugaanye. Ne bamugaa nti beera n'eddembe. Genda oggyeyo omulala agenda okugukwatamu ng'ate gusinga giri ebiri. N'agamba wange leka mmalege nti kamusalaba gwange ntambule. Omulala ye baamugamba nga banne beetisse emisala gyabwe be batambula. N'aga nti ze sirina gafa, sirina geetikka buli musalaba gwa buli muntu. Sazze wano kwetikka misalaba gya buli ayitawo. Omusalaba n'agusuula eri. Banne ne batambula n'emisalaba gye.
gyabwe. Kaakati ne batambula olugendo, waliwo we baali balina okuyita okusomoka okudda eri, baasanga olutindo lwagwa. Kaakati ng'okuyitawo olina kugalamizaako musaalaba gwo ate nga gutwala omuntu omu yekka. Bali abaali banywezezza emisaalaba gyabwe, bo baateekawo obuteesi mu misaalaba gyabwe ne bayitako ne basomoka. Ono n'alemesebwa n'ateeyongerayo. Awo nno abooluganda emisaalaba tugyetikke. Baatunyumiza era omulala ye babagamba muleete emisaalaba gyammwe ku Lwokutaano olutukuvu mugiwanike. Ye yali alina mukazi we nga munene ate yali musajja mutonotono, naye atikko omukyala munene laga nti omusaalaba gwange guuguno. Emisaalaba abooluganda tugyetikke, tutunuulirenga omusaalaba gwa Kristo, tubuuze ye yakolanga atya. Ebizibu bye tusanga abooluganda bireme kutujja ku Katonda, tunywere mu kukkiriza mu Katonda ate tubeere n'okukkiriza okutali kwa kungulu. Okukkiriza okw'okungulu kwekwo nze ni Mukristo, buli omu andaba, naye bwe kutuuka ku kubaako ky'owaayo nga tolina ky'ovaamu, tolina ky'osobola kukola. Okukkiriza kukukoma mu bigambo, okukkiriza kwaffe kulabikire ne mu bikolwa. Olwo tujja kusobola okwetikka emisaalaba gyaffe. Abooluganda twesabire nga tuyita mu Maama Mariya. Ye yanywera, yayimirira ne Yesu Kristo okutuuka ku Kalivaaliyo, era Yesu Kristo n'awangula. Naffe tusabe nga tuyita munnyaffe Bikira Mariya omulaba nnaku, naffe atuyambe mu misaalaba egitali gimu gye tusanga, tunywere tuleme kuterebuka. Beera n'omusaalaba mu nnyumba. Buli lw'oba ogenda okubaako ky'okola, tandika n'akabonero k'omusaalaba. By'ogenda okukola byonna oba obitadde mu mikono gya Trinita. Tulekerawo okuteeka eŋŋombo ezitalina makulu mu mayumba gaffe. Otuuka mu nnyumba y'Omukristo otunuulira omusaalaba togulaba. Otunuulira ŋŋombo okuggusa amaaso, okuyingirayingira naye mwantama dda. N'otunula eno, lwakuba muyingidde wano naye sirina n'omu gwe neetaagako. N'otunula eno, muno mu nnyumba nze nannyinimu. Kaakati ebyo bituteeka mu mayumba gaffe. Nnyumba y'Omukristo tuteekamu omusaalaba. Buli muntu ayingiramu ategere nti bano bawangulira ku musaalaba. Twesabire abooluganda, Omukama atuyambe tutegere Kristo Mukama waffe kyali n'ekyatwagaza, nti bulijjo tulina okwevaamu ffekka, twetikka emisaalaba gyaffe ate tugoberere Yesu Kristo. Olwo tunaabeera abawanguzi, kubanga naye ku musaalaba kwe yawangulira. Nzikiriza Katonda omu, nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo, omwana omwati owa Katonda, Paatiri gwazaalanga n'emirembe gyonna tekinnabaawo, Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa tiyatondebwa, ye ne Paatiri ku bwa Katonda be bamu ddala, byonna mu byakolerwa. Oyo olw'okubeera affe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri Maliya omubeererevu, ku bwa Mwoyo Omutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe, yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gw'addyo ogwa Paatiri, alijja ogwokubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tibuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Omutuukirivu, Omukama era aw'obulamu, ava mu Paatiri ne Mwana, gwe tusinzaamu ne Paatiri ne Mwana, ne tumugulumiza kimu, eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza n'Ekereziya omu, omutukuvu Katolika. Njatula batiisimu mwesonyiwa ebibi, era nnindirira okuzuukira okw'abafu n'obulamu bw'emirembe egirijja. Abooluganda mukasirise, buli omu ayanjulire Omukama ebyetaago bye.
ku abo tugatteko bano ab'enju y'omugenzi Edward Mpoza basabira omwoyo gwa taata waabwe Edward Mpoza Katumbula Mukama muwe ekimuli eky'emirembe. Siise yeebaza Katonda ekirabo ky'obulamu. Asabira omwoyo gwa Rose Nantongo ne John Bosco Kafeero ekimuli eky'emirembe. Family of Mr. Settuba Senyange b'e Masaka basabira omwoyo gw'omugenzi Nantume Juliet Settuba Omukama agummuze emirembe. Koni ow'erubaga asabira amaka ge okubeera obulungi era asaba Omukama amuvunusa ebizibu byalimu. Omukyala Kintu Mary ow'Erungujja yeebaza Katonda ekirabo ky'obulamu n'ebirungi byamuwa, amwebaza obujjanjabi era n'amusaba amususse obulwadde. Mukyala Kizito Margaret ow'Erungujja yeebaza Katonda ebirungi byamuwa, amusaba ayongere okumuwonya era asabira ab'omu maka ge. Essaala zaffe tuzikwase Maama Mariya azitutuusiza eri omwana we. Mirembe Mariya. Ojjudde neema, Omukama ali naawe, olw'omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo wa musa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Byonna byonna tubisabye nga tuta mu Kristo Mukama waffe. Omukama tumuddize ku byatugabira bulijjo ng'akabonero ak'okumwebaza. Abooluganda mwegayirire Katonda paati omuyinza buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Ayi Mukama tukwegayiridde nnyo olw'ekisa kyo, mala gakkiriza ebirabo bino ebivudde mu ngalo z'abantu bo. Bwe kityo buli omu kyakuweereza kiseemu erinnya ly'ekitiibwa, bonna kibagasse wamu n'okulokoka. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Gwe wamma ekisaanyi n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mu tubeera n'okulokoka. Gwe Omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu wa nnaku. Ffe okukwebaza bulijjo na buli wantu, kubanga abaana bo bwe bazza omusango ne beewaggula, wayagala okuddamu okubakumaakuma n'okubakuŋŋaanyiza w'oli nga weeyamba omusaayi gw'omwana wo n'amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu. Bw'otyo okole ekibiina ekisa ekimu mu Katonda omu, kikungirize amagezi go aga buli ngeri, kisibukemu ekereziya omubiri gwa Kristo n'ekisulo kya Mwoyo Omutuukirivu. Nga bwe tuli nno ekereziya oyo, kyetuba twetaba n'ekibiina ky'abamalayika okukutenda nga tusanyuka obutaweera nti Sanctus,
kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensula y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko omwoyo wo bifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisa omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayeba okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa ate n'okusitukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa ey'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira amaaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama ekereziya wa bunyenkulungo y'ensi mujjuze n'okwagalana wamu ne Paapa waffe Francis Ssaabeepiskopi waffe Pawulo abeepiskopi ab'ensi zonna na bonna abakwawulirwa mu bukereewo. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajje ogyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bawagirira ekisa mu kufa. Era naffe tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukotera n'okugulumiza wamu ne Maliyo Mbeerebe omutuukirivu nnyina Katonda ne Yozefu bba n'abatuba abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abali bakusanidde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda apaati omuyinza wa buli kantu abali ekimu mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyita okufuna n'ofunaamu naye era muye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Twegayirire Mukama nga bwe yatuyigiriza atuyambe tubeere abakristo abannamaddala abeetikka emisalaba gyaffe bulijjo ne twevaamu ne twetikka emisalaba ate ne tugoberera Kristo essaawa 24 zokka buli lunaku. Kitaffe ali mu ggulu by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwa emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole embi bonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa, tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkera tali kutabukana kumu nga tulinda okwesima kuba tusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe naye amaaso ogaze kukkiriza kwa ekereziyawo. Kkiriza bulijjo okumuwa emirembe n'okusekirunga bw'oyagala, gwawangala n'olamula emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Mumakyukire munne amwagaliza emirembe. Akaliga ka Katonda wuuno akaliga ka Katonda wuuno ajjawo ebibi by'ensi, beesiimye abayitiddwa ku mbaga y'akaliga.
Twebaza Mukama. Tukwegayiridde Ayi Mukama ekirabo eky'omu ggulu kitujjule bulungi emyoyo n'emibiri. Muffe ekirabo kino bye kitukoledde bye biba bikulemberamu. So si ebyoffe ebitusanyusa, tukikusaba nga tuli mu Kristo Mukama waffe. Tuwe Katonda tulize obulango buno mangu mangu. Beebaza nnyo mwenna okujja okusoma twebaza kwa FA Sacred Heart tuyimbiddeko. Twebaza bannaffe aba BBS abaweza emisa eno butereevu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Olwaleero tujja kusondayo akabba ak'enjawulo akakwaya FA Sacred Heart. Twanirize omudyankoni atuwereddwa jangu wano ssebo bakulabe Deacon Frederick Kikomeko ava Nansana ng'asomera mu seminaali enkulu eya Settimbaga. Ajja kubeera naffe omwaka gwonna. Munne yali wano yatuweereza bulungi, twamusabira era yafuuka musaserdoti, twamugulira n'ekyambalo ekyasinga obulungi mu byonna. Webale nnyo okujja. Feel at home, mumwanirize ate mumwagale ng'enkola yaffe bw'eraba e Lubaga. Ddayo tulesebo. Twebaza nnyo abayambako okuwa saafu. Lubaga Cathedral twawezereza ddala saafu wa miliyoni 4,278. Era bano be bayambako okuweza ssente ezo. Wano mu Lutikko twasoloza miliyoni 2, ate Mwami Emmanuel Mwonge yatuwa miliyoni 2, Omumbejja Eugenia Nassolono waffe yatuwa miliyoni 2, Lubaga Hospital nga mukuba n'engalo bannange. Lubaga Hospital yatuwa miliyoni 5, Lubaga Girls Secondary School awalede Queen of Africa batuwa miliyoni 3, essomero lyaffe erya St. Michael Nursing School nabo batuweereza miliyoni 3, essomero lyaffe erya Queen of Peace lyatuweereza miliyoni namba, Uganda Matters High School nayo netuweereza miliyoni namba, Uganda Matters Primary School nayo netuweereza miliyoni namba, St. Edward's High School netuweereza miliyoni namba, Uganda Matters University Lubaga Branch netuweereza miliyoni namba. Kati tukyalinda za Centenary Bank Lubaga Branch tubabuulira omuwendo omutuufu, naye nga twasona miliyoni 4,277,418. Mwebale nnyo bannange abayambako. Tujjukiza abasekiri batakyataka nimwejja okutukulembera mu ssaawa entukuvu ku Lwokuna lwa wiiki eno. Father Wale John Mary Walugembe yali ku duty. Eddwaliro lyaffe ery'e Lubaga litutegekedde ekijjulo, bategeka emyaka 25. Awo nno bajja kujja batubuulira ebisingawo ku Sande ejja, bajja kuteekawo ne tenti awo. Abagole mwenna abagattibwa mu Lutikko mu mwezi ogw'Omwenda muyitibwa mu mmisa yammwe nga 29 wano mu ssaawa 4. Ekitongole ky'obwenkanya n'eddembe kikowola abakulembeze bonna okuva mu bubondo okutuuka ku ekisitiivu wamu n'abakristu mwenna n'abantu ba Katonda mu musomo ogukwatagana ku by'ettaka ebifuuse nattabula mu nsangi zino. Omusama guno genda kubeera ku Sande nga 29 ku ssaawa 2 ez'okumakya mu Lubaga Parish Hall waggulu wa Centenary Bank. Ennyumba yaffe y'abakulu ebyuma twamaze obiteekako, kati tugenda kusereka. Twaguddewo pulogulaamu y'okunoonya ebbaati. Buli bbaati lya mitwalo 2 ng'eriri special, olisasudde n'omukozi n'emisumaali. Twaguddewo ekitabo, buli famire tugiwaddemu peegi. Awo nno okutandika n'enkya jangu ku peegi yo obeeko kyoteekako. Naye bano bo baguddewo dda. Mr. Michelle Online Community Dubai ye yaweereza emitwalo 2 ebbaati peegi ye yajjudde nga mukuba n'engalo. Mr. Mutebi eyali Ssabakisi w'e Nalukolongo emitwalo 2. Shihani Primary School erino eryaffe wano wammanga emiliyoni bagituweereza ya bbaati. Honorable Muyingo yatuwa emiliyoni 2 lwa bbaati, n'abalala tubalindiridde. Kati katumale okufuna omukisa ate bwe tunaamala tutuule, nina okuwa abaana omukisa ate n'okubabuulira ebiddako. Tuyimirire bannange. Omukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gubakkeko ate kusigaye nammwe ennaku zonna. Emise ewedde mugende mirembe.
kati ngenda kuzaako okuwa abaana baffe tutuule abaana baffe abagenda ku ssomero n'endo zammwe mujja okusembayo. Kaakati tugenda kuwagira kwaya eno eya Sacred Heart. Sacred Heart ye kwaya egatta kwaya zonna. Awo nno olwaleero twasalawo okugisonderayo ez'ebitabo ez'ebyuma, kati tebalina byuma bayimbira ku kwaya z'abalala. Awo nno tugenda kusituka buli omu ng'oleetako olina omudyankoni gwe ogenda obbawa omukisa munnange afune omukisa omupya n'omugole ono. Kati tusituke tuleete tuwagire kwaya yaffe naye esobola notutuulamu akayimba awo kwaya eteekemu akayimba. Bw'oba oyagala kwaya eyimba obulungi kaakati kyoba okola kwaya tusituke tugiwagire. Leeta kyolina. Weebale nnyo, weebalire ddala gwe munnaffe abadde yeekuumidde ku BBS Terefayina okuva yali gye twatandikidde mu kusaba okutuusiza ddala mu kitambiro ky'emmisa. Mpozi ekitambiro ky'emmisa kino ng'era bw'okiwulidde gwe munnaffe abadde agoberera kikutuusibwako Centenary Bank. Centenary Bank ekugamba nti weewale nnyo ate okugabana pini namba yo oba ennamba y'ekyama n'omuntu omulala yenna gw'oteesiga. Oba oli awo nno abamu oyinza okuba omwesiga n'okumwesiga naye ng'ekigendererwa kye ky'okumutima tokimanyi. Kale n'olwekyo Centenary Bank ekugamba kuuma akawunta yo nga ggwe, kuuma pini namba yo ekuyingiza mu akawunti yo eya bank nga yo wekka ye gwagimanyi wekka wekka. Kitambiro ky'emmisa bwe kityo bwe kiwedde olunaku olwaleero. Gw'abadde agoberera weefumintirize nnyo mu kubulira kw'olunaku olwaleero. Yesu Kristo omutegeera ng'ani? Ayagala okumanya omumanyi ng'ani? Y'abalala bamumanyi ng'ani? Okusinziira ku biro kwaleero kugamba nti ke kaseera buli omu yeetike omusalaba gwe. Weebale nnyo bali ddala okuba ng'ogoberera Centenary Bank ye banka yokka eyeesigika gy'osobola okutereka ensimbi zo ate n'ofuna amabanja ku magoba amatono ddala n'okola ebikutwala mu maaso.